Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Hello, Sebo. Hello? Jebaleko Sebo. Sebo na jebaleko. Nze bampita mukuja wa BTFM mu Ndobeso, tuli wano mu program Sisimuka wagambye tukubireko. Bane mukunja nsanso kuuliza. Kakati munange. Nina mukyala wange bamwita Patricia. Ni mukyala wange ansobedde kubanga amasimu gafuna. Wizo kulowooza bakola mu banka oba siteekyo ng'alina oba siteekyo nga nawubeza ekintu kyakyo nakyo kyakola ki kyakola oba tumulobeseemu kuba alina engeri gyafunamu amasimu obeera naye bamukubira bw'ogalaba tagakwata n'agamba oyamanja oyo mukwano gwange ambuuzaako obuuza talina budde kati simanyi kituufu ki kyakola bw'oba woolina ng'ogenda bayimuseewo ngadde ebbali ng'akwata essimu ye ekitegeera bw'omusanga ayogera ng'agijjako ng'adda ng'atuula wooli Nembanja tumulobeseemukko mu kulowooza okwange yandiba omufere kubanga musawo muganda kuba afuna amasimu alinga wa customer care. Bannange ng'olabye n'omukazi. Kuba neebuuza oba wa customer care ng'akolera n'ewaka bamukubira amasimu n'akolera buli waali. Nzamba nsobedde newandi nnyambi n'omundobeseza muganda wange ne tulaba. Kale bamuyitani? Halo? Wangi? Bamuyitani? Patricia, mtaye bamwita Patricia. Era erinnya buli omuli amanyi. Kaka onayogerako naye? Kinasinziira. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Hello? Patricia. Yes? Jebaleko. Kale naye jebaleko. Oliwa? Patricia njagala kulaba. Oba ng'onaani? Sia. Kati nzo. Wanje? Kyogamba tommanyi. Sikumanyi? Singa era mbadde nkumanyi nali kati nzino ggwe gundi. Kati nzijjawe waka nkulabe. Ojja wako ndabe? Owange. Ati kugambye nzijje waka. Obadde ki? Toko kakane toko nini nyole ojja wako. Kakati kiki ky'otamanyi naawe? Kakati nkugamba. Oyina sente. Oyina sente? Nina sente. Ziwerako. Ate ze naali kukubidde nga sirina. Kakati gwe badde oteese otya si waka. Anti mbadde njagala. Nkulagirire loogi wendi. Nedda. Okola ki? Nkulagirire loogi bakutusangeyo batusibe. Nedda. Ate ani agenda otusiba? Nedda. Kakati. Anti ngamba ani agenda otusiba? Gavumenti gwe tomanyanga nti gavumenti yaggalawo loogi gwobeerawa batusangeyo batusibe. Ezo loogi bulijjo abantu baziyingiramu naawe. Ye kankubuuze ogenda kumpa sente mmekezi ezinsibye oli musiru batusangeyo batusibe bamita mmekezi oba nenzigyayo mu kkomera nze nvaako bya loogi sibiriiko. Anti kakatulo tukole tutya kubanga mbadde njagala kulaba. Kakati toyina nsiko gy'omanyi. Toyinayo nsiko gy'omanyi. Ensiko?
kati oba olina ensiko gy'omanyi tugenda kiggwereeyo kubanga awo oba osevinze nange oba osevinze ezaloogi oba ezaloogi oyinza n'ozigattako n'ozimpa mu nsiko we batusanga obagamba nti nno tubadde tunyumya nde tulina bye tuteesa kati nze ensiko omusota oginnumira eyo toyinayo ensiko gwe butyanga otambula nolabangayo nti wano waliwo akasiko nsiko gy'omanyi nze ensiko emisota bwe ginnumira eyo ate omusajja ono abadde gwe bala nti sevingiyo oba osevinze ezaloogi munnange ebyensiko sijja kubisobola bbaawo bw'anaatusa kubanga ali ku ssimu akuwulira oli ku BTFM mu ndobeso oyogera ne mukunja mukama katonda osinika ebinyo lingana ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basengabuzo bazenkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu mwe mukola ki mu motoka aba omusajja uli afubutuse gwekomawo kati gwe nnyabo engeriyo kajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu nakugamba ki naŋŋamba apakinze wali nga ku geti ewaffe kogwe nenzija kati bwozze n'okola ki naavuga emmotoka n'asimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye ti tugendako ku kafo akali akali seefu kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romansing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwetine nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde anebaseeko bw'ati atya bw'ati gwenga okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kati ngenda kutwala ku polisi direct yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwensaasira ngambye fuluma tugende taata tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi